Njagala kwebaza Katonda ku lwammwe mwenna mwasuze mutya yonna gye musinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeererawo ddala omulamu. Neebaza oyo eyatuyita era omulamu. Twakkiriza Katonda omu ow'amazima. Abasamiza emizimu gyonna misambwa balubaale nga beefuula nti be bakkira, naye erinnya lya Kristo likira era lirina amaanyi mangi nnyo nnyo nga gye nkikomezza. Twogera ku Yesu w'abajjajjaffe, twogera ku Yesu oyo gwe tulabye n'amaaso gaffe ng'akola gwe twogerako era gwe tuweereza obwakabaka obw'omu ggulu. Miina. Now, nze ndowooza nandiyegadde abaweereza abamu ensonga zino nze ndi mu kutunuulira. Bw'oba tolina buvumu buvaayo kwogera, totawana kujja mu inbox yange onsindikira messages. Otherwise nja zidisplayinga wano kubanga abamu mbamanyi mukozesa fake accounts naye nga mbamanyi. Kakati kibi nnyo okudifendinga ekibi. Abamu ku mmwe mufuuse balooya ba kibi, ate abamu ku mmwe omusajja mumutya ne maaza mumutya kubanga mutya ebintu bino wammanga, mutya ebikolimo. Ekyokubiri, omusajja ne maaza ng'obuweereza mwajjawo entiisa ya Katonda ne muteekawo entiisa ya muzeeyito mumugirwa ne maaza. Kati mufukamira bufukamizi muti emitwe mugitambuliza wansi nga mmale. Naye nze si bwendi. Nze I stand to see, ndaba I see. Kakati ate nze kirungi kyenina nti nze I don't bow down to any man. Nedda. Amiina. Waliwo omukulu omu message ye yagimpeerezaawo naye era nemuweereza ali awo Mutundwe. Kakati munoonye era mutaaginge wano Chairman Rodin ne bemu ku baludde awo Mutundwe. Kakati kambalagirire mwe mwenna abakuŋŋaanira Mutundwe. Saagala bano ba online bano bandi mu biyumba nkola mu biyumba by'Abawarabu. Wagenda ova e Uganda nga ne Mutundwe tomanyiiwo, era wagenda ogende mu kiyumba ky'Omuwarabu nga ne muzeeyito tomulabangako liiso bwe luti, tomulabanga nakuwadde omukwata mu ngalo, wadde okuloota nti oli mukwatako mu ngalo nga tolizikwata nako. Kakati gwe soogera naawe, naye njogera n'oyo omundu oyo ali e Mutundwe we njogera naye, gwe ali Uganda Kampala. Kwata ebigere by'ogende wali e Mutundwe, oba byenjogera nga bikyamu oba byenjogera nga si bituufu, gende e Mutundwe wali obabuuze maada n'omukulu gwe bayita Fred, oba tebakoze okwanjula okw'omunkukutu kubanga omu ku bo mufumbo. Kakati obufumbo bw'oyo omu gwe bakutudde agenda kuwulira atya ng'obufumbo bwe bukutukidde mu kkanisa? Kisitu. Omuzeeyi ayitibwa Patrick Kisitu ne Saara Kisitu. Kiki ekyasinga okuleeta obuzibu wakati waabwe? Patrick Kisitu ne Kisitu Saara. Nga Patrick Kisitu asula ku kkanisa, Saara Kisitu najja nga akaaba emiranga abaleekaanira omwami aganya asula ku kyaki. Maka gafudde, amaka nga gafudde, maka ne gafa ne goonooneka. Patrick Kisitu awasa ono asuulawo ono. Kati mwe mulaba bizimbe bantu kujjula. Ekyo si kye tuyita ekkanisa ya Kristo. Nze mbagambye ako kokka mu katereezi nkiddemu, ako Mutundwe mu katereezi. Musabire omusajja Mumugerwa, mumusabire kubanga omukazi kasita akusinza eddoboozi mu maka
n'akusinza eddoboozi ne mu ministry, kubanga muzeeyi Tom Mugerwa waliwo abaweereza be yatuuzanga awo, naye mukyala Tom Mugerwa n'abakomyawo. Bakoze ensobi n'abatuuza n'amaani abakomyawo. Kakati ate nze ekiri ku muzeeyi Tom kyesikiriziganya naye kwe kubeera n'eddoboozi eryo eritali lya kisajja. Yogera kino kikyamu, kino kikyamu, kino mukireke. Naye eno ku muzindalo owoomereza birala ate n'ebbali birala ng'osirika bw'oti kubanga gwe baakumanyiza kusirika nti muzeeyi waffe ye asirika, entalo zaffe tuzirwanira mu mwoyo, ani abalimba. Ebintu ebimu byetaaga kwaniikiriza n'ogamba ekyo kikyamu. Mugende mu Mutundwe mubuuze Benoni Chief Asha, Benoni Chief Asha, mubabuuze ebikwatagana ku Benoni Chief Asha. Mumubuuze Benoni Chief Asha ali ludda wa? Benoni. Kakati obuzibu buliwa? Obuzibu bujja nga Maaza kennyini yeenyigira mu bintu bino, yeenyigira mu kumenya amaka g'abafumbo batya, ng'abaami b'abafumbo abasuza ku kkanisa. Abaami bo tebalina amagezi gategeera nti badde waabwe, nkugambye buli busibe bwa mutwe, kubanga singa naagaana okuwuliriza Maaza kyaŋŋambye ngenda funa ekikolimu. Kati ne babeerawo ne baloota kawuula, ne baloota ebirooto, ndoose kino. Maaza ndoose kino, Mukama nga ndaga omusajja bw'ati, nti oyo omwami wo. Saba Mukama amukuleetere, ng'omwana abeera ku kyaki ng'asaba asiiba, alinda Mukama amugommogoleko mu lulenzi. Kumbe olulenzi lw'alina lw'atunuulidde ate lulina omukyala, ate lulaba teruva ku kkanisa, lubeera awo. Kubanga ate Maaza abasajja abo mubawa ekizibu ekiriwo nti abasajja abo mubawa services, mubawa abakyala ababalabirira, babaliisa, babanywesa migaati, balya bulungi bibatalya waabwe oba oli awo. Kati ate eno ku kyaki waggulu eyo baba bafunira ebifo eby'omuwendo nga services abaana abo abawala bazibawa. Ebintu bino Maaza obimanyi. Bwe muba muwakana mutaaginge Chairman Rodin mubuuza oba si bituufu. Chairman Rodin gwe mumanyi obulungi ayinza obbanguyira, mumubuuza oba si bituufu. Ebintu bino si birungi mu kkanisa ya Kristo. Genda obagambe. Lwaki togenda n'obagamba mu ababanja bakibalama? Lwaki temugende ewa Museveni direct mu State House ne mubabanja? Lwaki mudda ku internet kumulekanira gavumenti ya Museveni? Tuli mu kkanisa. Kale mpe ennamba ya muzeeyi Tom Mugerwa nga nammwe abagenda okugenda okumulaba mumala okusaba za appointment. Muzeeyi Robert Kayanja, zino ndigazo, manyi message ogenda okugifuna. Zino ndigazo, bano batabani bo n'abawala bo. Kinneewuunyisa n'okunneewuunyisa nti Maaza ndiga yawa Tom yawa muzeeyi Kayanja, naye sirabangako wadde embeera mbaddewo, sirabangako nti muzeeyi Kayanja alinnye e Mutundwe nga taata eyasiibula obuweereza obwo ndi mugende mutandike ekyoto. Muzeeyi Tom Mugerwa najja n'abeegattako. Sirabangako muzeeyi Tom Mugerwa, muzeeyi Kayanja ng'agenze e Mutundwe ng'abaweereza be yazaala nti agenze okuweerezaayo oba agenze okubagambako aleluuya. Sikirabangako bukyambeerawo wano. Naali kirabyeko oba muzeeyi Tom Mugerwa n'agamba nti agenze Mutundwe, agenze wa Robert Kayanja. Waliwo ekitali kituufu. Maaza abasajja b'abandi batte nga gwe batabani bo ne bawala bo tebasula ku kyaki, bagenda ne bakola mirimu gyabwe egy'ebbeeyi ne bakomawo ne bagenda ne bakola ebirala bye bakola. Gwe abasajja b'abanno b'okwatira mu nkwawa obaagazaaki? Bate bagende balabirire famire zaabwe, mutta amaka g'abantu. Mukama